Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Omukulu gubayita Magogo ne mukyalo girlfriend Anita Amongi Mbereko ne Ruth Achenge mubere ku video eno. Asembayo ajja kubeera wasanya Karoli Charles Peter Mayigasano gamulengejja njalabe ku video eno. Omukulu njagala ne munne kiwale mubera ku video eno. Meja musazi n'abala mulembere ku video n'abantu b'emmengo mwenna abalange n'abambeje bwe mujala bere ku video eno kuba na information njero balaga mugifune kubasagala bali manyama muri ku mipiira manyi wa recap ya Zem tugende maaso bamutagingira abantu abo kiba kitegeeza nti tugenda gena maaso ne program nga bwe ino okubeera. All right, ntandikiddewa kuba sinabo wa Kaloozo sinabo wa Kigula Luggi naye nga sinagende yonna njala soka bategeeza nti ebbanga limaze nga mpumudde bambi manyimba kosezza nnyo okumatisa bade ku media naye njala mu kimanyire era njala kibasaba era ndowooza kansooke nkole ekintu kino wammanga mumpemu eddakiika emu wano none kansooke ekika ekyo kankireke. Okay, ndoza katandike. Okusookera ddala bannayuganda mwenna njala basaba ekigambo kimu nti ekintu kye bayita media si kyangu kyekisooka okufulumya information si kyangu. Abasomye ebyafa bya America omanyi media lwe yagenda against White House ebyalo omu abimanya kati butona njala bagamba nti bwenzijja ku social media kuno ddala kubwenyiwa ekitabo nembawa information ya ssaawa emu n'ekitundu nga teri TV mu Uganda esobola kukola mawulire ga ddakiika 3 mwandibadde mu kyewuunya amawulire gyengajja n'obungi bw'eddakiika zembawa kubanga ne TV mu Uganda zikoledde eddakiika 10 ekinene eddakiika 15 amawulire ne gaggwako naye nkola video ya ssaawa emu n'ekitundu nenjireka ku bwenyi bw'ekitabo nenjijjoko nenjiteeka ku YouTube nenjagala mugirabe ku YouTube abatasobodde kufuna abatalina YouTube abatalina Facebook abatasobola kugira ku Facebook kubanga Facebook bagikwatamu. Kino kiba kitegeeza newe mba mmaze wiki nga sijja information gyembamba wadde ebyomala kubanga emba tenetuukawo njala kubebaza abaddamu ne bareviewinga video ezo ne bajja information ebefulumye ku media mu Kampala nga bagifulumiza after nga mazo jogera mwebale kujjukanya bantu mwebale kujjukanya bannayuganda basinga obungi bwawulira olwero video eno taddamu kumanya kikigenda maaso so nga ate information ngikoledde essaawa emu n'ekitundu ye agirabako eddakiika 3-5 n'akivaako. Video egenda okutandika nti etandike ye nga bivuddeko dda sinjala basaba bwe mba ntadde video ku YouTube nga tolina Facebook account genda owulize information yonna ne bw'ogira eddakiika 5 lunaku ojja kubanga osobodde okufuna information yonna nga bw'oli naye okujja buli lunaku ekyo tekisoboka kubanga information gyenjijja wala nga mugimanyi so njala bategeeza nti information mugitwala obudde mugirabe mugyetegereze dani okugamba nti guno nga tetukulaba guno tetukulaba nedda bambi ntwala obudde ofuna information. Kebere TV teri kwa information ya sai mwene kitundu bakuwedda kika 15 ku 10 kinene nnyo yensonga lwaki nti mbatera videos no ku YouTube muzirabe musubscribe musobola okulaba videos no kubanga kwezira information ejennayo gere mutenatuukawo egende tuuka obutuusi ndozo njala mu kitegeere YouTube channel yange mugimanyi bulungi nnyo oteeka manyi Lumbuye Fred ejja kujja subscribe information kweri nemba maze wiki sikola information jema nkuwadde ebegenda kutwala mwezi mulamba ekyo njala mu kiyige kati njala tandika video sagala barisa njala tandika n'akaloozo ka leero. Akaloozo kano njala kagendere bannayuganda mwenna naddala abali mu diaspora n'abasuubira okujja mu diaspora. Ngenda basaba n'obuwombeefu kuba sitera nnyo basaba embeera nga bweri eyakafandali mu Uganda njala twebereremu tusooke tuzze ku bbali obukyayi n'obutayagaliza tubuze ebbali newankubadde nti bannayuganda oba tuga nti gwonyegere ali kusambya enjogera ntuufu nnyo naye ate tujjukire nti buli kirungi kyokulira ku nsi okifunamu byansusso mu ggulu yensonga lwaki tugamba nti buli muntu obanga afudde tumwogerako birungi byokka tumwogerako bibi. Njala basa mwenna abakyala n'abaami bali mu diaspora newankubadde mwakoowa ebikolwa ebyabakolebwako bannayuganda bannammwe mu myaka gye bwayitako ennyo abajja mu diaspora mbasaba ekyo ekyaliwo kiggwe oba kiyitewo tuddemu enkola yaffe y'okuyamba bannayuganda bonna ababaze mu diaspora. Oli atuuse talina muntu amulisiivinga tekina kikujjako muntu mulisiivinga tekina kikujjako muntu mubeererawo tekina kikujjako muntu munoonyeza mulimu oba mubeererawo ebbanga embeera mugira mu Uganda si nnungi. Oli azze Middle East tomufera
oliaze mu Europe tomufera oliaze mu America tomufera mulabire kakabanga kono omulabirira nenga yo Katonda ajja kuba kusimya olw'ensonga gwo okoze eki ogwo ukoze tojja kuba nti oliaza amanyiza Katonda njala tojjimu omutima omubi newankubadde nti abantu si balungi bakulinga nabo nenjagala basaba buli muntu ajja mu diaspora ng'okujjako nga si mubi babimwanirize kubanga buli muntu abavuddeyo nga akoze eki ebintu muwononeseko bwe twogerera abantu batunda mayumba gaabwe okujja mu Bulaaya bwe twogerera abantu batunda bintu byebikola okujja mu Bulaaya kati omuntu ajja mu Bulaaya ne mutamuyamba babifira kibi njala basaba bw'obanga mwanyiiga mulekerawo munyiguluke muyamba abantu abo newankubadde mubayamba mwerekera mu lw'ensonga nti si buli muntu tyogera muyamba ajjukire kichwa muyamba ate toyamba muntu kujjukira yamba ku lwa Katonda kubanga ffenna Katonda yatubeza atuwadde obulamu toyamba nti muntu agenda kujjukira bagenda kuddisa no yamba ku lwa Katonda ffenna gwe tusinza so ngenda kibasaba mwena bali mu diaspora oba oli Middle East oba oli mu Asia oba oli Luda please yamba ku lwa Katonda kino kikolola okuba nti olina erinnya lyakutumbwa n'obatizibwa n'ofuka omuntu wa bulijjo yamba omuntu oyo naze mu diaspora mu ngeri yonna esoboka tofaayo ku biki byagenda kukola gwekola ku lwa Katonda kubanga gukerogera ku ssande okusinza nawe wantwala n'ogenda omusinza kikole ku lwa Katonda embeera si nnungi naye ettima bbi nnyo n'obutayagaliza bungi nnyo bw'oyagaliza munno nawe ofuna bingi buli lw'ogaba nawe ofuna bingi bw'obanga togaba nga toyagaliza kitegeeza nawe ogenda kufa ngera toyagaliziddwa era nga tofunye so nojala bebaza mwenna bakola omulimu guno mubali nnyo mubalira ddala so muve ku bigabo by'abantu muyambe abantu Uganda eri bubi so omuntu yenna adduse mu Uganda kiba kitegeeza nti embeera gy'avudde tebadde nnungi kekabadde akaloozo ka leero buli muntu yenna katwale kakulu nnyo then tugende ku kigula lugye alright ngenze ku kigula lugye kyaleero ekigula lugye kyaleero nno kigenda kusinziira ku bintu ebigenda ku maaso mu Uganda naddala ku mitimbagano wepo ne TV radio stations egiri mu Uganda njala mukimanye nti abasoma ebyafaayo bya Amerika wakati w'ennyumba eyo enjeru ne bannamawulire tebyali birungi nnyo era ne mu Amerika gye mulaba eno temulowooza nti era amawulire gayina kyetuyita eddembe okwogera buli kyegagala wasooka kubalukawo olutalo v'omwange wakati w'ennyumba enjeru wepona ebitongole by'amawulire ebyenjawulo byafulumyanga okuva mu White House naye oluvannyuma bagera mu kkooti mu myaka gya wakati w'1920 ne 1930 wabalukawo olutalo lw'amaanyi nnyo ekyatuusa empapula zino oba kampuni ezimu z'amawulire zitwala mu mbuga z'amateeka naye era byagenda okukakkana ng'abalamuzi baga nti bannamawulire balina eddembe okufuluma kye baagala singa namwe muba mukoze ebintu nga tebigendera ku mateeka buti mwajjala obbaga mu Uganda nti mu Uganda essaawa zino yo seeri yakwata media n'agezza naye bannayuganda bali mu Uganda mutusobedde temutegererako ddala n'akayimba ke napostinze olunaku lwajjo ng'omulasita w'omuganda waffe ayimba nti ffenna tuli basiru abalonda tuli basiru be balonda bakusiru abakulembeze basiru n'abantu basiru akayimba akabamu akafunyemu amakulu mangi nnyo naye ate amakulu gaako matuufu olw'ensonga nti tulemeddwa okumanya naffe kennyini abali ku ludda oluvuganya tulemeddwa okumanya musajja Museveni yaani akola atya emirimu gye nazzi kuno njala mmanyi ekintu kye bayita media ewatali media tewali bulamu bwa muntu kutegeera kigenda mu maaso mu nsi kitandika kitya ekintu ekiyitibwa media nkiddamu kiyamba abo abanyigirizibwa so tekiyamba abanyigiriza kyovula nti abanyigiriza balwanyisa nnyo media nkiddamu ekigambo kye bayita media oba information eyamba nnyo abantu abanyigirizibwa so si abanyigiriza kati gwe omuntu anyigirizibwa olina okumakinga sure okufuba okulanga ofuna information entuufu gy'otagenda kujjamu abo abanyigiriza mmwe yensonga lwaki tuga nti amawulire gayamba abo abantu abanyigirizibwa Museveni talina kyetaaza amawulire abali mu gavumenti balina kyetaaza amawulire ate okujjako okulwanyisa amawulire ago butafuna information efa mu gavumenti so kati gwalimu ali wa gavumenti ng'onyigirizibwa gwe weetaaga media era gwe weetaaga information kanjala mutwala information ng'ekintu ekikulu olw'ensonga nti buli ofuna information otegeera okumanya n'okutegeera kyekigenda mu maaso mu ggwanga yensonga lwaki gavumenti erwanyisa nnyo social media eveeko kuba teyagala mutegeere nkiddamu Museveni tayagala information tayagala media no era nammwe abali mu gavumenti baagala media tebagala information abajjagale mu bantu abanyigirizibwa kyova tuga nti media eyamba abo abali mu kunyigirizibwa kati fe abajja ntubawa information mu banyigirizibwa ate nemwesuleyo gwannaggamba mba mutumalamu amaanyi yensonga lwaki omutuga naye abantu betuyamba betulwanirira babadde ki okuba buli ebintu bino nga tebabitegeera kino kisinzidde ku ki
njala kusaba mulanga obanjala ku mulango takungula erimu enaba achuka muve ku TV za Uganda muve ku media za Uganda radio station njala bore ku chokulabirako najjo ne bagamba nti TV zonna ezikwatagana nti za Museveni jazitekako abantu be nga bobongo babulika mu zaalyo okujja okufuuka abannamawulire nga jja nayogera ekigambo kyalalera nga kya buswavu ba kya busiru n'akyogera ku TV nawabulira abantu abamu abali ku mulimu ogwo njagala okutegeeza abantu ba national unity platform akulembeze n'aba people power omuntu yenna anaafuna obuzibu ng'ogenze ku New Vision company ku TV zaayo oba ofunyeyo katwa it's up to you oba kubya katayimba it's up to you siri ku postinga siri kwogerako omuntu yenna ng'ogenze ku Natasha Broadcasting Service ne bakuwera yakatwa oba kubya katayimba mu kubo ng'okomawo siri kusaasira ndo ku postinga it's up to you omuntu yenna agenda ku Baba TV ne bakuwera yakatayimba bala kuwa obutwa it's up to you mweke nyini mulinga abayambako nakyemalira okusigala nga alwanyisa entalo n'okufuna media ng'emwogerako mulina platform zammwe musobola okwogera muve ku TV mulaba TV zenyini eziri mu Bulange Mmengo zemuga nti za Buganda si za Buganda omusajja ono kati Muganda ali media sereko sebuli wa siasa buli mwaka bukyanga atandika program eyo ng'okujjako abantu abazinga bafa ne abantu ba panelist abantu abaera ku program ye bebo buli mwaka abaerako tebavaako weewuunya bano bakola mulimu ki lwaki tayita bantu bala balina ndowooza ndala kyenjagala okulaga buli eva ayita abantu ba panelist be bambe okujja ng'oli yafudde nawe ati yafudde ye omulimu gwe bamuteeka okuleeta bantu ono nono boyina okuleeta basigale tubaleeta kubanga akimanyi nti bano bagenda okussawo embeera Museveni gyayagala tebasobola kuyita Kyagulanyi ku mukutu gwo kubanga ajja bablasting abulire kituufu kati alina kuyita zino enkwayaajo ezirina okwogera ebyo Museveni byagala okulya ku media so mugule amaaso era mutegeere yenna anaafuna akata oba kulya katayima ng'ova ku TV ku radio mugenda kitegeera teri agenda kuddamu basaasira muyigo the moment mugenda ku TV ezo muba muwa Museveni maanyi temuzigendako mudde ku media zammwe muleki zinaakola so kati kyembagambye mutegeere kye bayita media yensonga lwaki Museveni alwanya nnyo social media olw'ensonga akimanyi nti bulungi nnyo information kasite efuluma liba bwaddene nnyo eri gavumenti ye so yensonga lwaki alwana media n'agigulira abasajja abasiro bagibeerako n'agigulira abakazi abasiro bagibeerako okulwanyisa ekyo ekiyitibwa information so nakyo nkibagambye mukitegere bulungi nnyo mumanye abakulu ga media yateekebwawo kuyamba abo abanyigirizibwa so si abanyigiriza kati gwazanyisa information gyekuwa no ebisigadde ojja kyeddiramu kubanga nze sina buzibu information bagifulumiza nengenda ku kirala ekyo nno nkimaliriza ngenze ku kirala nga nfundikira ekigulalogi nakino era kiri ku media kiri ku information ensonga lwaki ensi zonna ziteeka bitongole ebiketta yina ensonga ebitongole bino ebiketta bye birina omulimu gw'okukuŋŋaanya information yonna ng'alimu kakica yenna ne basengejja kakica oyo ne bajjamu ebigasa gavumenti eyo eri mu buyinza naye tukibagamba ne tujja ntubaga ebigambo ne mubikka amaaso n'amatu ne mukomekereza nga mufunira ebizibu kati ye nga ayagala okusigala mu bukulembeze information aba ajagala ogiwulira era kuno kwe bali kanjala kugamba ekitekese bitongole kwe kuŋŋanya kasasiro yenna wa information ni bamuleta bamuteeka ku CMI ni bamuteeka ku ISO ni bamuteeka ku ESO ne ku CID ekibuli ne batandika okulonda kasasiro wa information ne bajjamu information ne bataka bafuna information entuufu ne bagikozesa kye baagala kati gwe otujja tukuwa information ne weesulayo gwa naggamba noga propaganda it's up to you we don't care about you but the moment you get a problem you understand what we've been telling you that is the truth so mwegendereze nnyo nga mwebuzaabuza nga bafuka banaaba temumanyi basajja bano kiki tubakoze naddame kiki tubakozeeko mu kufuna information yenu njala bategeeza nti ekibantu kye bayita intelligence oba oli mu gavumenti oba toli mu gavumenti intelligence kintu kikulu nnyo bw'oliza information gitwale ng'ekintu ekikulu bwebuzaabuza nga afuka anaaba owedde awo sigenda kulwawo kati ntandise bwe nti ndowooza njagala ntandike ne information eno doza kateke kasa chutalete kana katono nnyo njala tegeeza bannayuganda mwenna bawanga lya bitundu bino omukono Ntebe Kampala wa Kiso njala mwebereremu nnyo abantu abasinga obungi mubegendereze nnyo abantu bano wammanga mwegendereze nnyo abasabiriza ku makubo mwegendereze nnyo abalalu
mwegendereze nnyo abavuga boda ng'akuggyako emboozi. Wegendereze nnyo bakanaabe abamu. Mwegendereze nnyo ababulira enjiri ku makubo naddala mu junctions ez'enjawulo. Mwegendereze nnyo abasajja n'abakazi abaddukanya mobile money ewasembayo. Mwegendereze nnyo dipo ezitunda bia ne soda. Dipo zino okuva mu sources zange ez'enjawulo mu Mpunda Malungu, dipo zino ziddukanyizibwa ggwanga eri bonna Banyarwanda. Wano we bakolera okusengejja information nga terindagera ku semwayo ba iso. Dipo yonna wogiraba okwetoola Buganda nga batundirawo bia nga dipo mujje mukyegendeze ggwanga liri eri eriddukanya dipo zino bonna Banyarwanda. Naye babega wa dipo zino wabeera ebikusike nga abasajja basemwayo ne iso ne eso bakolera emirimu gyabwe emanju wezo zidipo. Yensonga lwaki kyangu nnyo akavuyo okugwa mu kitundu. Kyangu nnyo akavuyo okugwa mu kitundu. Naye poliisi amagye iso baba ategedde nga basinziira ku agenti waabwe owa dipo ali awo yenna. Wosanga dipo ya bia oba ya soda wonna okwetoola Buganda n'okwetoola eggwanga lyonna eyo branch ya iso semwayo obakola emirimu gyabwe gy'okubega. Yensonga lwaki ziddukanyizibwa eggwanga eri bonna Banyarwanda. Uza mukitegedde bulungi nnyo. Lw'ensonga eyo saagala bategeeza kubajja ku mulamwa buli mwategeere naddala ekika kya soda kye bayita Pepsi kubanga nyini omumanyi naye wa state. So ewali bia dipo za bia zonna esinga obungi n'abatunda Pepsi ekika kya Pepsi naddala Pepsi ezo zonna dipo esinga obungi nnyo z'abaami n'abakyala ba iso ne eso agents ne semwayi. Ndowooza awo tuvuddewo tugenze mu nsonda endala. Right. Jebuvudde Katonda gye nebagamba information about Muhoziraga biki byagenda okukola mwabi witnesses mwabirabye. Najja nebagamba companies nyingi zigenda kuggalawo, alright, economic crisis. Companies zinansonga zitandise okuggalawo mu kira bulungi nnyo. Kanjira bategeeza kino. Ebigendera bya Muhozi Kanyirugaba n'ebintu byawandiika kanjira babuusa. Muhozi si yawandiika ebintu bino kubanga already Muhozi ali Muhozi njala baga Muhozi already ali grounded. Abazadde bali mu diaspora basirikiga grounded bakimanyi namwe abantu bali e Kampala kanki bwe baga nti omuntu ali grounded wo mwana ali grounded kiba kitegeeza nti bamulookinze obutafuluma okukola activities zonna okusinzira ku muzadde ekintu kyaba omwana kuzinja baja yakoze. So Muhozi ali under surveillance, ari grounded. Ari grounded. Olw'ensonga nti kitaawe amwekengera ebikola n'akabinja ke bibakola. Ari grounded. So omuntu addukanya Twitter account za Muhozi ye kojjaawe Andrew Mwenda. Byonna ebadde biwandiikibwa omwezi guli na guno gwonna si Muhozi yabiwandiika. Andrew Mwenda kojjaawe yawandiika ebintu bino. Olw'ensonga nti Andrew Mwenda yali mu kabinja akatwala omwana omufugo muleeto okutuuka okukola ebintu bino byonna. So njala tegeeza public nti don't mind about what Muhozi is posting on Twitter. It's not him. All that nonsense is posted by his uncle known as Andrew Mwenda. So Muhozi is grounded, is not even allowed to move or to do anything, but his uncle Andrew Mwenda is the one operating his social media handles, most especially the Twitter account. So please take this note seriously, that is Andrew Mwenda who operates under the disguise of his son Muhozi Kanyirugaba. So njadde kibategeeza so na tweet ezikolebwa Andrew Mwenda secretary nga ngondo zati Muhozi yakola ebintu bino. Andrew Mwenda yali mu cooperating ebintu bino olw'ensonga nti yakimanyi bulungi nnyo balina ekintu kye bavuga bonga bokulu waabwe nga baagala kuleeta fidodido baddo fi waabwe ayingire mu ntebe basooke babbe eggwanga ne Mukerere amwenye. So mukitegedde bulungi tweet zonna omuvubuka oyo zaakola Andrew Mwenda yazikola. Ndowooza awo tuvuddewo njala bayisaawo kipayopayo mbawo information endala ngende. Alright. Njala tegeeza mwenna abantu aboluganda bakola emikwano abantu abalina abantu bamwe Kalamojja anti Genetic Kembabazi ne munne Yosete Babaroto basale mutano wakale nsete tubezeze ensanga bisibe balina mission endala eyokusanyawo abantu be Kalamojja. Bagezezzaako nnyo okutta abantu be Kalamojja n'ekiganja.
kati jala tegeza mwenna abalina private companies ezitunda obezi supplying emmere mu Karamoja region, please mugende mpola nga mutwala ebintu bino olw'ensonga nti Museveni ne Jile bafeirinze oba balemeddwa okutta Bakaramoja bamalayo olw'ensonga nabo babadde bali Kenya abavudde okutandika okukola counter attack ku bantu abalumba. So twogerere essaawa zino bayagala bajjako emmundu era abantu ne bagaana naye abasajja basigazayo emmundu endala kati bakola baba batisa butwa wepono batisa enjala. Mu kino Janet ne bawe wasazeewo nti tebagenda kukkiriza muntu yenna kutunda oba kutwala mmere mu bitundu bya Karamoja. Era ne bategeeza nti bwe bange emmotoka zonna ezibadde zitwala emmere bagenda baziteeze bazikube bazibominze. Mutegere nti omulimu guno SFC ku biragiro bya Janet Museveni bibali mu kukola ebintu bino okulemesa emmere ogenda mu Karamoja abasajja n'abakazi bafe enjala wepo bo batwala ebintu bibagala. Okusingira ddala bano baali baagalayo golodi abali baagalayo mabo n'okutwala ebintu bya Karamoja bino ne minerals endala okubanga ebibanja bino bali bagenda bo abasajja bagwira okuba nti bakola ebintu bino. Yensonga lwaki Abakaramoja batandise okukolanako mu ngeri esoboka okuba nti bagoba abantu bano okuba nti bava mu bitundu bino naye bumulanga batandise okuba emmotoka ezibadde zitwala emmere Karamoja mumanye nti akiri emabega si mulala nnyo ye Janet Kembabazi n'akabinja kennyini. Alright, kati awo ndowooza nvuddewo njera tandika information eyandeese bulungi nnyo. Njala muntagingire omusajja gwe bayita NAMAYANJA mchara kusumu zata kanozi otafire ne magogo wepo ne Ruth Achingo kusokera ddala ennaku zemaze gasiri ku social media obadde ebintu bingi bitambula. Ekisooka njala kubaza mwenda abakubye ekibozibozi kya Ebola mu Uganda ne kifa zamula omukulu naje naga nti Ebola takyaliwo naleta COVID from nowhere goza akiri atasinga 19 kitegeeza nti yafuna setback mu bintu bye ebyali atambuza yonefa. Njala kubira mulango takungula buli muntu okowala okumuzibaga mu bulamu bwe n'okuwala binaddako ngenda bagamba ekintu ekyo ekyakoleddwa yose ogandi buli muntu yenna agenda kuba nti azibagwa n'eddagala eryokugema lumima gwe ojja kikola ku lwo olw'ensonga nti wofuna obuzibu ffe tetujja kubaayo ne tugamba nti omuntu omukulu ategeera embeera egenda mu maaso mu Uganda bw'onoogenda mu maaso ne bakuzibaga gw'onoomanya ffe gibategere bitukwatako ekyaffe tukikubulidde nti buli mu mbeera mbi eno eyagala okubasaanyaawo so kiri gye muli so embeera n'egenda bw'etyo ekyo ne mukikuba ne kiggwaawo. Tuba tukyali awo njala kusomesa mukyalo ono ku Rusuumu kano njagala bakasalemu kokka. Omukyalo ono nabagamba state agent era n'okufa kw'omugenzi Sheikh Nuhu Muzaata batte yakulimu ate naye bagamba nti ekisira kijja kujja bagenda mujjawo ate nga bakozesa yennyini bwe yawasiza kuba n'essere zonna ezakola emikolo egyo zonna ssere zava mu state. Naye ekyembi tugamba nti omuntu bw'asoma ennyo ate awutta. Omukyalo ono alabika ndowooza kati atuuse mu diguli entuufu ez'okuwuttaalira ddala takyasobola kutegeera. Omukyalo ono yavudde n'agamba nti omusika okumwambaza olubugo kyabadde kikyamu era eddiini tekikkiriza so obuwangwa n'eddiini n'agamba nti kyadde kikyamu kujjawo nga abamusikizza tebamanyi eddiini. Maama mukyala Kuruthumu kansooke nkusomeseemu ogamba nti oli mukyala Muganda ne famire yo ndowooza ngimanyi mwova nawo bantu Baganda naye ggwe diguli ya buutta ki gye wasoma etuusa okwerabiza nti obuwangwa bwe bwasooka eddiini mu Uganda kyekisooka gwe olw'okuba nti muli mu sisitimu ey'okuwaayiriza n'okukyamya abantu mulowooza nti abantu bonna basiru ntandise ntya mu buwangwa bw'Abaganda ku mannya g'olina nga ggwe omukyala yenna nnamwandu kasita ofiirwa omusajja munnange mu buwangwa kikakatako okulinda okwabya olumbe olw'omwami wo then awobeera n'ebbeetu okuddamu okufuna omusajja okuwasa nga bataddeko omusika atwala obuvunaanyizibwa bwaki bwa bbaawo. Neggwe olw'okuba nti bwe musoma muwuttaalira ddala tewalinda buvunaanyizibwa tewalinda musika kuteekebwako gwe n'osalawo ogende owasibwe era n'okikola kati gwe anenya bakabona ba Katonda abagenda okukola eddiwa okussaako omusika nti bakozesa olubugo okusikisa omusika ng'ate gwe kenyini okimanyi nti mu kusooka wasooka n'okola ensobi okuwasa oba okuwasibwa walina kusooka kulinda bbaawo ateekebwako omusika obulumbe lwabizibwe olyoka okikole gwe tewakikola lwaki onenya basajja ba Katonda. Ekirala njagala oddemu osome ku byafaayo
nti obuwangwa bwe bwasooka eddiini mu Uganda so ffe tutambula nnyo ku buwangwa bw'obanga olina amagezi agategerera gatola njala kubuuza maama mu myaka gy'abajjajjaffe era twakozesanga mbugo okwambala wepo n'okuziika abantu baffe njala kubuuza olubugo ani yakugamba nti olubugo lwa sitaani ani yakugamba nti olubugo lwa sitaani era wakijja mu kkowe ki nti olubugo lwa sitaani Bibuli yaffe egamba nti ebya Katonda bya Kayisaali abasajja bateekawo edduwa bulungi nnyo okusabira omusika era ne bamukolako emikolo nga kitawo omusajja omuganda gye balina okukola mukolerako omusika ne bamuteekako bulungi nnyo nga bayita mu buwangwa olubugo terulina kizibu kyonna kubanga lwe lubugo lwaffe olunnyini olw'obuwangwa olw'abaddugavu zina amakanzu ge twagala n'engoye endala zonna byakiyita mu lujja abaddugavu tulina ennono zaffe tulina obuwangwa ffe tulina engoye zaffe kati gwe okuva okuvumirira olubugo olwo kyali kikyamu nnyo ate obuwangwa kuba kussaako omusika tulina okugoberera obuwangwa bwaffe nga bulina okubeera bassaako omusika ndokitegedde bulungi maama jagadde kutegeezaako bulungi ti nga tonnajja bamashika bali bassaako omusika naawe sooka weebuuze lwaki wawasibwa oba lwaki wawasa nga tebannassaako omusika nkunnyonnyodde olubugo luli nti mu busika naddala mu buwangwa bwenno bw'Abaganda omusika yenna asumikibwa ate asumikibwa ayambazizza olubugo n'akwasibwa n'effumu okitegedde munnange obuwangwa bwasooka eddiini kati njala kutegeeza eddiini ntoko buwangwa bwe bagenda okussaako omusika mu Buganda nga tugenda okusumika basumikisa lubugo n'effumu yensonga lwaki babimukwasa kati maama oyo sayansi gwe wasoma b'ekifulofotto leka kwerabira nnyo nsibukoyo na bwongo okubukozesa mu kintu kikyamu jjukira nti obuwangwa bwe bwasooka eddiini mu Uganda eddiini ntoko buwangwa kati muba mwasoma ne muyitako mujja tubulya bulungi nnyo bwe nawe ekumaze njagala genda ku mukulu ono omulala Sam Mayanja omukulu ono Sam Mayanja yavuddeyo n'ayogera ebigambo bino njala mu addressinga mangu kubanja yalabbawo information inve wano yayogedde ebigambo bino wammanga bye simanyi nti buli omu ayagala obbiwulira yayogedde bw'ati Alumba Buganda mbusi bwa kabaka wabula ekimu ku bitundu bya Uganda katuyinza tukola nti bweruki Kingdom is independent Kingdom of England ate waliwo ekyalo kibiriyo waggulu kiwali kirala Kingdom of Lesotho wali ekirala kakati eno province bakugamba nti province among others ngokugamba kino obubakabaka there's nothing ono era ayongedde n'ategeeza ng'ettaka lya mayiro bwe lirina okuwerebwa era agenda kufayo n'ekiwandiiko ku nsonga eno bano abalimba ni matino buwangwa si kya buwangwa ekintu kintu abazungu bakijjeewo eri India bagifuka emyaka 12 nga kibakoze era ekyettaka era bakolanga bano okufunayo abantu abatono ne babawo ettaka babayamba okufuga era bakikola obuyinza mukulu Sam Mayanja Minisita Museveni gwe yalonda nkusaba n'obuwombeefu erinnya lya Mayanja lyejjeko kubanga nakukolako dda research okunoonyereza ovolo w'onoobuddo oli musajja munyarwanda okweyita Mayanja tekijja kufula Muganda kubanga Abaganda tutegera obuvo n'obuvo bwaffe n'ennono gwoga nti obwakabaka bwa Buganda it's a province era si bwakabaka noyogera obwakabaka bwa Lesotho nga tubwakabaka bwa Buganda businga obwakabaka bwonna bweyogera kuno obwakabaka bwa Bungereza neewuunya entegerayo musajja mukulu wakuza mutwe nga mmale naye ate obuugi bwolina mutwe buzibu nnyo singa omutwe gwali gutegera singa gwosiba okutegera mu Uganda olwokuba nti omutwe tegutegera obwongo olina mu bwabuugi yensonga lwaki bakukozesa wena n'omegerera ng'akabwa kasibe ku gali n'ojja mu public lyogera ebyo bitategereka mukulu Sam Mayanja njala kutegeeza njala kufuna abantu abali mu Uganda nga mutobola tukolera abantu nga bano bandibadde batuviira dda ono naye ayina abaana akera ku makya n'awasa n'ajjamu engwere ebaka ku mukazi n'amufunisa olubuto kikyogera otuzaale gobanga endowooza yobwetu bweri ogenda tuzaalira ki musajja mukulu wagejja mutwe nga mmale naye obwongo bwabuugi obwakabaka bwa Uganda bunene nnyo ate bukadde nnyo n'okusinga obwakabaka bw'oyogerako bwa Bungereza kebwo bwa Lesotho. Buganda is not a province, and this is to remind you, if you know history, ngogamba wasoma ina degree. Ani mukulu wa modi between Buganda and Uganda. Buganda ye mukulu wa Uganda, this is to inform you. Buganda mukulu wa Uganda, ate Buganda yali dingo bakabaka nga yetongodde. Era boda mu history Buganda yasooka okufuna independence. Kati simwe basajja mu mwasomera luddawa. Bwasomera luddawa Mayanja. Kati erinnya lyo sagalo demo data mu Sam Mayanja.
Minister wa land zino toli Namayanja teri Muganda alowooza nga ggwe teri Muganda ategeranga ggwe olw'ensonga mmwe bamala obateeka mu kacupa ne bateeka mu nsaasi za Museveni ne bakusindika ojooyogere nga embwa esudde ekyuma nojja n'otandika okubologa nga amaze okunywa entabaaza bakadde omusajja omukulu omutwe gukwetolodde gulinganga entumu y'akalo emaze wiki nga tewali wadde agisunako nojja n'oleeta engalabi nojjoyo ebintu bino ogenda byogera ne bigenda kubeera oluvannyuma lwonna kubanga gwe okweyita Namayanja ku kijja kiwa mukuliko nnyoko na kitaawo ne baganda baaba bwe baganda ntambula ng'omugaga tosobola ne mmwe Museveni baatutaddemu bugati abaganda banku naye nga tesi banku kubanga mmwe kennyini mumutufuukidde ekyokoola bw'ojja n'oyogera ebigambo bitakwatagana kiba kitegeeza nti gwe kennyini wabula osaana okuddayo weezuule gwani yensonga lwaki Museveni yakola kyamaanyi nnyo okuteeka enseekezi n'ekwezenge mu Buganda zituma amannya naye nga twerabidde nti zino enseekezi ziyakozesa otuvumirira mukulu bw'obanga anywa obuugi ku ssomero ne bukusigala mu mutwe nga tebwakuvaamu nkusaasidde nnyo era osaana kusabira njagala oddeyo mu byafaayo Buganda yasooka Uganda era yasooka ofuna obwetwaze obwakabaka bwa Buganda businga obwa Lesotho businga obuli mu South Africa wonna businga n'obwa Bungereza yensonga lwaki nti Omungereza bwe yajja Buganda yagifuula protectorate not a colony kubanga system gye baasanga temayini ya Bungereza this should remind you muleme kweyisanga abantu abagwamu ensa muleme kweyisa abasajja bagwamu ensa ebyafaayo tubisoma tubimanyi nkiddamu mwenna bali kuno mbasomesa mutegeere bulungi nnyo obwakabaka bwa Buganda bukulu nnyo okwetoola Africa n'ensi yonna bwe mukubwakabaka obuludde nebyaka n'ebisibozo nga bwebiri njala mutegeeza oyo mukulu Namayanja alina omutumu mwetoola okumulinga ng'entumu y'akalo eribidde mu kibbo okumala wiiki nnamba Buganda ye mukulu wa Uganda era Buganda tefugwangako oba tekolonizingibwangako bagikuma bukuumi olw'ensonga nti omuzungu Omungereza agenda okujja wano asanga Buganda erina emitendera gy'obukulembeze okuva ku muntu asooka mpaka kwasembayo waggulu ku ssiga entamu kwetuula enkulu ya Ssaabasajja Kabaka Buganda okukkiriza okugatta ku Uganda kyali kisa kyemutulaga essaazi no tekikyagasa weetereze gwe sigenda kulwako tereza bulungi omutwe gwo mwetuloovu oguze gwina okubeera basajja bakulu mukuza mitwe kyovula nabaga kayimba kalike natedde kadne meaning nti abasajja bakulu muli basiru mponga byoya gwe nkuvuddeko njala genda ku mukulu Kanozi Otafire kansubire nti oli bulungi wiiki ewedde wavayo nokola statement n'ogamba nti abakwata abantu temubamanyi era kimanya mateeka naye ate mukwata abalina emisango njala okubuuza ssemateeka wa Uganda mumusoma muvuunisa wanga mumugalamiza wavudde n'ogamba nti abasajja n'abakazi abagenda e Kenya mu conference ey'okulaga obutabi matuufu n'okutugunya bannayuganda nti abantu abaali bakola ki batomerwa boda mu Uganda mukulu drone eziwamba abantu mu Buganda zanupu z'abantu ssekinnoomu oba zammwe ne security organism ekyo ekibuuzo ekisooka ekyokubiri oyagala tugamba nti bwe mba temuzimanyi lwaki tokozesa mutwe gwo n'obwongo bwo n'ogenda ku TV n'oga nti buli muntu asanga drone ng'ewamba omuntu bagyoke gwe wejjeko omusango ne Museveni mwejjeko omusango n'ebitongole by'okwerinda mutuwe olukusa nti drone yonna esangibwa ng'ewamba omuntu bannayuganda baddembe ogikumako omuliro oyagala tugamba nti abasajja bajja n'emmundu okuwamba abaana abo emmundu z'abantu ssekinnoomu oba za gavumenti mu ssemateeka Uganda asoma bw'ati nti omuntu ateekeddwa okukwata emmundu ye muntu w'ebyokwerinda era ng'amanyikiddwa nga n'emmundu ensayininge buli lunaku muntu ki ava ebweru wa Uganda okujja okutandika okubeera n'emmundu ajja ne drones okuwamba abantu twagala okozesa engalabi y'obulungi ojje ku TV obulye bannansi nti drone omuzisanga ng'ewamba omuntu omuntu alina emmundu mukuba emiggo naye kitugenda obakola olwaleero abaana emwakwata kuli mu Uganda ffe Murshid Juuku n'abalala mugambye nti obasingise luzira bamuvunaana emisango gy'okuba nti baali babakwata bakuba endabirwa muze emmotoka naye njagala kubuuza Murshid ne bali bamaze ennaku 31 nga bali mu mbuzi ekogga mu safe mu torture chambers
nga temwina musango mbavuna temulase mu court lwaki ombale sulale mu court mbavuna nti bali bakubenda bwa muze motoka nga bakwata ga musango mbavunana era mbatutte ruzira gwe tolaba nti okusoma kwa mwamali biseera nga musoma kyengambe kirija abantu mukose media okutegeera abantu manti bongo balina butolo kati njagala bategeeza bana Uganda wosanga omuntu ina nga ine mundu ngali mungoeza buli nga tasobola kweyogerako yani mukube wosanga drone yonna nga tasobola kweyogerako oba yali kubo nenga muluma sanye mujoche Kaindo tafile videos mugenda okukozesa ngo bujulizi mu court singa abana batwala mu court mujja kujja videos za Kaindo tafile n'abakulu ba government muzikozese ngo bujulizi nti ati bazeegana wosanga omuntu nga ine mundu nga tasobola ku identify nti yani mumukube ne mundu mujimujeko wosanga drone muzoche anti bagete bazimanyi muzoche mujja tegera kati wavuli no gamba ati abantu abo abagende Kenya pichi zezaba kuba boda kati mukulu Kaindo tafile simple mathematics muina kamera muzitadde mu Kampala wonna wakisontebe ku bantu be mwala ba ku media abagende Kenya osobola tuleetera footage n'emu ku bonga kuliko boda gwe yakuba ne mujjako okugulwa ne mujjako okutu ne mujjamu enjala to prove your point kanozo tafire prove to Ugandans that what you said this week that those people who went to Nairobi to clarify on their torture that they involved in the accident, in the border accident, can you come out and prove with the evidence of videos on footage of CCTV camera that these people involved in the border accidents with the proof to vehicle? Muina camera. Njagala ote video footage omulage ku TV ne radio station nti ono gundi yayogera nti amanyaga nyenze gundi ngali Nairobi video ile mulaga nti yali alinye boda ali ku Nasalodi ali Kawempe ali Kamocha oba ali Masaka boda ne mukona osobola okota footage oyo mugamba abantu bano putuvuma nete twagala bavuma. When I see a grown man like Kaindo Tafire come to the media talking bogus and nonsense, what do you expect from me? To answer you gently or to reason you out? When you come in the public and you talk nonsense, what do you expect from the public? These people, they know now who the hell is Museveni's government. You previously came out, you say that during the Obote's regime and Amini's regime, you used to get government you used to get uniforms from Obote's regime and Amini's regime to come and bomb and torture people. You yourself, you came out and you confessed. So, whatever is taking place in Kampala or in Uganda is exactly what you used to do previously in other governments. Kati chovana timwagamba ati simai kati kino kinjero bategeza mutegera abantu bano bategere njagala Kaindo Tafira je video ku bantu bonna abali na lobby ayogera gambe nti fe nti kale twagambe dina kitwera ne lobby boda mukubire na lukolongo video yino nge mukube mujjemu enjala ojire tutujja bavaako nti wa musisi nti eyakwatibwa nti bamukubira wano boda yamukubira okitujja bavaako tugira baddamu ebitu mwogere bekisiru mujja tunyiza awo nvuddewo nyeza kukira njala tegeeza omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu kando awulize bulungi nnyo mwena mwalabye kamera gye batadde mu mazzi okulira na One Love Beach Busaabala video bagitadde purposely nga balina kibagenda okucreatinga kyenjagala mbategeeza okusinzira mu mponda malungu zange bafuba nnyo okusiba obuyeekera obw'emmundu ku Robert Kyagulanyi Ssentamu naye kikyabalemye bagenda kikola batya bafunye kamera ezo ne bazita baziplanting ewantu awo nga bo kibagala okukola bagala kuddira ba ISO agents at one time or any other day babateeke ku maato bavedera side of akazinga akali opposite akali wacha bajire ku lyato nga balina ebyokulwanyisa bajje bayingire ku One Love Beach nga kamera ezo bakapitalinze bulungi nnyo bajje basima bateeke ebyokulwanyisa wacha Kyagulanyi they bagende bano time bwe netuka nga bagala kukola fojale obujulizi balete footage eba mulete bamuteke mu court nti bano twabakwata bazze wa Kyagulanyi ne bateekawo emundu zino obyo kulwanyisa bino bakole file yaabwe bali kubagule ku Kyagulanyi emisango kyatekesezaawo kamera eyo balina footage go bagenda okufumbira nga bazze n'abantu abali ku bwato bavesa waliwo akazinga akali opposite ne Kyagulanyi akanyeri era kyobula nti kamera bazitadde nga zifacinze the other side sinaba badde Rio bade bajja kukola kamera nga ziri mu four directions eri ensonze mu kazinga
zile bbiri ezitunula this side n'emu etunula ewa Kyagulanyi wennyini gendo tunule footage gendo tunule structure y'ekintu kiri kamera efocusinze eri ku kazinga eri omuntu gy'asobola okuvanga kamera mu capturing. When you have to probe people or you know kuteka ku kamera ng'erina 4 angles eyo kazinga eri nazine eva ku left and right then etunula ewa Kyagulanyi ne ku beach then woleta footage oyo ng'akwatagana then we can prove that. But when you otadde kamera embweti ngetunemu ange emu mwaje mwagala okuzinga zinga mu video mu bweche mu bulete mukole mu video bali bale siri ko ndeteke wacha tulina obwongo ate okusoma intelligence tagagenda mu CEO mu America kusoma intelligence no tumanye ebintu bingi nnyo kuba tubadde ku internet kuno tusomye twafuna training ya internet natural tuli bageze tusobola ku analyzing ebintu bino mudeyo wanamuna muri ku TV kuno muri kuno mulabate gendo tunde kamera gye bataddewo eina only one angle of the camera etunuderi wali akazinga eyo gye bagenda okukozesa okuteeka abasiri bwabwe bagire ku bwato nga balina ebyokulwanyisa then babireete babiteeke wa Kyagulanyi bo bagende then iso ne eso bajje bakozese footage eyo okola ki okupininga Kyagulanyi kyandibadde kirungi teekawo 4 angles eyetunudde eri mu kazinga left and right nene tunudde mabega wa Kyagulanyi mu beach ya Kyagulanyi niyo banga takozesezze kitegeeza brain za mongereko ku mentality ya mmwe mongereko ku mentality ya mmwe obongo mukozesa butono nnyo naisimayirwaji mutumenya muloza musigo kutegere mutumenya obongo muina butono nnyo mwongezeko ku bwongo bwamwe mubadde mulina oteka okamera ina 4 angles eri tunudde mu kazinga kali left and right then netunudde mu beach ya Kyagulanyi then ya woleta footage nga akwatagana mu angles na then you can prove your point but mutadde kamera embweti tunudde kwachi mwagala okukola brenza mo keso mukulu ba Kyagulanyi center bano mbeso leba na ba intelligence ya Museveni mbeso bulla bulungi nnyo totegana nabo bo tujja bate tubamanyi bulungi betegereza tubamanyi bulungi totegana nabo era ojja kulanga mbazo kikolonga kikamera bakijjeewo obanga bongeddeko kamera nkiddamu bwe batajjawo kikamera ekyo bagenda kwongerako kamera ekyo mukirindirire kubanga balina otekawo kamera nnya of 4 different angles then you 4 different angles then you can compare nokola cross examination eza video gye babakutte buli angle n'olyoka okola video girete ng'obujulizi naye obanga olina kamera ya ange emu kiba kitegeeza nti obeera musiru kiba kitegeeza nti oli musiru so banaye kyekyo nno kinjala bategeeza ndowooza kambowe n'abali kuno nti Brazil evuddemu automatically bagijje mu kikopo ky'ensi yonna oluvannyuma lw'okulemera okusimbula penalty zaayo Croatia eyiseewo kuba nange mbadde ngulaba kuno essaawa zino so Brazil abadde bawagizi ba Brazil bambi mulabye nnyo Brazil kaweddemu Croatia eyiseewo ebintu miracles Katonda zaakola ye Brazil wano weekomye kati tugende ku video kuba bali mwenye bali mutadde ku Brazil bali Brazil bagijjeemu Croatia gikubye penalty bagijjeemu alright kandooza video ketandike bulungi nnyo awo mbadde njala bayisa obuyisa katugende ku mukulu Magogo diversion zinyingi zibale ku social media mwami Magogo mukyala wa Anita Amongi nga bakola obubadi bungi nnyo mukyala Anita Amongi ne mukulu Magogo mugenda kwatibwa musibibwe nga tetina gwe twebuuzizaako Magogo obufere bw'olina n'obubbi bw'olina ojja kwansalinga ebirebe muwe byalandiro bimwewo okutandika okukyusa abantu obwongo n'okola diversion zammwe tubamanyi bulungi nnyo n'ekyo si kyekikulu ekikulu kyemukola nga mukikolera mu kamera obuba mutuwa bujulizi mujja tubuulira awo nvuddewo kati ngenze ku video entuufu eyatuleese tutandise bwe tuti kansubira nti Salonga Mulengejja atuuse bulungi nnyo Salonga Mulengejja ndoza atuuse bulungi nnyo ku video eno tutandike ntandise bwe nti ajavudde ko tunabategeeza biki ebigenda maaso mu lubiri Emmengo ne Buganda wakati nenjera bategeeza ati mwenda Baganda basinga obungi mmwe ebintu byotamayo njalo bategeeza olwaleo kumbuga enkulu eya esangibwa kumbuga enkulu ey'omusambwa Nambole Wetwogerela essaawa zino nti abasajja n'abakazi aba gavumenti ya Yosete babalota basere mutano wa kalinse leta muzeze esanga bisibe bagala kusenda mbuga eno nkulu ey'omusambwa Nambole omwatumbwe kisawo Nambole bo bateekawo ebintu byabwe
era ngo mukuru ali mabega kino ali mabega w'ekintu kino bamuyita Mabere Wetwogerela nga akolera Salimu Sayo pone muhozi Kanyirugaba abagala kusanyawo embuga eno kinajjukirwa nti ettaka lyonna ekotodde ekisaawe lyonna ettaka lya Buganda naye ettaka lizimbiddwako ebisaakaate n'okwagala okujjawo embuga ya Namboole era ku Sande nja kujja ne footage video zonna mbalage ebintu bino bulungi nnyo byonna bigenda maaso bulungi nnyo ku nsonga za embuga y'omusambwa gwe bayita Namboole nga omukulu Mabere Wetwogerela ne banne bafere banne bibali mugezaako nnyo okusaanyaawo obutonde n'obuwangwa bwa Buganda nga beerimbise mu gavumenti okuba nti bakola ebintu ebyo kati njala obebaza nnyo mwenna abakubye enduulu nti bwe nava wiiki ewedde ne bategeeza ebifa ku bambowa baffe pressure twagitaddewo era ogenda okakkana nga wasanya Kalukira Peter Mayiga tumusesemezaako abambowa abamu naye abambowa bano bakwata abambowa 29 Wetwogerera abambowa 26 bateereddwa abambowa 26 bateereddwa naye bateereddwa kakalu ka poliisi nga buli omu yasasudde wakati w'emitwalo 13 ku mitwalo 2 era eno footage nasembye okufuna nga abambowa bano bateba ku Old Kampala police ndoza n'ebitundu ebimu kati ngenda babula kye kyatese ku balala tuli wano ku Old Kampala ezekuteeka kiragiro kya Ssaabasajja Mukola abambowa n'ebibiina eby'enjawulo naye bonna batadde wano ku Old Kampala bagala tuli wano ku Old Kampala so njala bebaza mwenna abakubye omulambo butakungula n'amaanyi ge mwataddewo olw'ensonga nti abasajja n'abakazi bano babadde bakwatiddwa mu bintu by'ekisiru naye pressure gye mwataddewo n'oku-exposinga Mayiga abambowa bano bateereddwa abateereddwa babadde 26 abasatu Charles Peter Mayiga Kiwolere Male babagambye bagenda batwala baguleko emisango gy'okuba nti bayeekera eggwanga era bagenda bavunaana mu kooti y'amagye njala tegeeza wasanya Charles Peter Mayiga mukulu bwe bakuwaana okudduka ye toyita woosula nkiddamu bwe bakuwaana okudduka toyita woosula abaana bano bawakutte basajja ba Kabaka abali ku mulimu gw'okukola okukuma Buganda n'okukumasa basajja Kabaka naye gwe kennyini okimanyi nti bwe mukutte abaana bano okuva wiiki 2 bwe bakwata Ssaabasajja Kabaka n'ayisa ekiragiro nti abaana bano bateebwe gwe kennyini gye wabasindika okubateekayo n'ogenda mu mikwano gyo egiri mu gavumenti n'obagamba baguleko emisango DPP yagamba atya yakugamba nti ffe tetuyina misango gye tugenda kugula ku baana bano okujjako gwe ng'olina emisango gy'ogenda obbagulako nga gwe era tokuwadde wiiki emu oleete emisango oba togirina abaana batugenda bata yeno pressure eya mountains n'olyokolagira bano abaana 26 bateebwe abasatu oba abaana basigaddeyo mugenda bagulako misango gyakulya mu nsi yawe lukwe nkiddamu DPP yakugamba Charles Peter Mayiga Kiwolere Male n'Meja Musaazi nti ffe nga gavumenti tetulina misango gye tugenda kugula ku baana bano naye gwoba olina emisango gy'ogenda obbagulako mugireete if possible for abaana tugenda bata no panikinga mukupanikinga n'osigaza abambowa bameka bana mubambowa bane bawasigaziza mugenda batwala mu military barracks Makindye mubaguleko emisango gy'okulya mu nsi yaabwe olukwe Mayiga ndowooza nga nabugisi mufungize singa abaana bano balya Christmas nga bali mu nkomyo nga tebannavaayo bonna bano abasatu ngo baguddeko emisango gy'okulya mu nsi yaabwe olukwe ngenda kuteekako operation Bulwendi nkufuna boddamu n'ogenda ku mukolo nja kubaluka eno pressure yamwe yeno kyeyakoze Old Kampala police station nga bataaka abamu ekiragiro kya Ssaabasajja Mukola abambowa n'ebibiina eby'enjawulo naye bonna batadde wano ku Old Kampala bagala tuli wano ku Old Kampala eyo abambowa omulimu gwe mwakoze mwenna bannayuganda batutte eddoboozi lyawamu twagala okubanja abaana basigaddeyo Mayiga wataddeko emisango gyenda goma nti balidde mu nsi yaabwe olukwe awo sigenda kulwawo njala balaga na information endala jajja balaga ku Sande kati bwe mmala bakuba mission gye balina mu Lubiri obunaala babugjeewo bwa Airtel era ndoza footage gye ono drone yange yamukutte kiro ayinza okutabera kirya naye nga obunaala nabwo bwaggiddwa mu Lubiri. Ewaffe,
Kalongoti ticha ke yayogeddeko omulongoti ticha gwe yayogeddeko gwabadde ngaawo bagujjeewo gwabadde ngaawo wali egy'emiti ebiri awo obadde bakatadde akalongoti gwabadde obulongoti bubiri. Alright. Era nakuno kulekaana nnyo obulongoti buno nabwo ne bugibwamu kubanga tulina balabisa bulabisa. Kati awanonno wewali okulina okukomba essowaani. Gye buvuddeko nabagamba nti amasiro ensonga lwaki gaganya okuggwa ensimbi ze mwasonda zonna obuwumbi n'obuwumbi Mayiga yazissa mu ndyanga ze n'azeddiza. Naye okusinziira mu mpunda malungu zange ez'enjawulo ensimbi zino Mayiga yazikwasa basajja be abamu abali mu kibiina ekyabagagga kwagalana n'azibawanga looni okuzikozesa ng'ayagalamu interest ya 6%. Era buli kumwalaba mu sonde tafali nga yali mu kibiina kyabagagga kwagalana bebalina sente za mwezi tafali Mayiga buli mwezi afuna interest ya 5% ku buli kawumbi k'abawadde omuntu yonna. Era nsagala bamenya manya mubamanyi bulungi nnyo nenja bamerako kiyimba Freeman n'abala buli eyali mu deal y'okusonda ettaffaali nga wabugagga kwagana sente zammwe z'ettaffaali bazina Mayiga yazibawa bazikozese mu bizinesi zaabwe then after bamudizanga mu 6% every month. Era sente zammwe zonna ez'ettaffaali zalina okuzimba amasiro ziri mbagagga kwagana Mayiga yazibawola bwe batyo batambuza bizinesi zaabwe zajjayo zazimbamu akeedi zazimbamu hoteri zawujjako ebiwojjo zagulyamu bamalaya b'emmotoka n'ebyobugagga yabawateekereddewo kubanga ekyo ekintu kyalina okukola mu Buganda. So bimula bebi munaze amasiro gaganya okugwa sente za mweze tafali nabagamba sente zimbi amasiro gatusawo sente za UNESCO siza abaganda sente za abaganda abakasajja bugagga kwagalana bibazirina mu grant ba muroni Mayigaze bwanga abamu 6% every month kukawumbika bamwade obumbi bubiri. So sente za mweze ndabagagga kwagala bakola ki bibazirina. Okay, awona wo mvuddewo kati mumpulirize bulungi nnyo Yoseri manye kono kwoli mumpulirize bulungi nnyo ekintu kino. Yoseri yayagala dde okukyusa eggwanga Uganda alikyusa erinnya ne kigaana naye mubadde mukimanyi nti omusajja ono jako mukula jakoma okuyika Windows era ng'entebe mu minatala yegivaamu munnange waliwo enteekateeka namutayika mugirinde. Museveni yali ayagala kukyusa oluyimba lw'eggwanga n'erinnya ly'eggwanga naye ne bimulemerera. Kati okukyusa oluyimba lw'eggwanga yali ayagala kukozesa omugenzi w'omutagambwa akyaliyo naye mutagambwa n'alemererwa engeri ekikolamu. Kati kiyakoze kiri luddawa Yoseri ayagala kuyita mu masomero omanyi nti amasomero agasinga galina ennyimba zaago ez'amasomero. Kati Yoseri ayagala amasomero gano gamuyiize oluyimba olumuwaana ye ne famire ye ngera oluyimba luno lugenda kubanga lumuwaana ng'olubadde luwaana n'omugenzi n'abakyala abungereza gwe baaziika emyezi ng'ebiri mabega naye babenga amuteerawo oluyimba olwo ngera luyimbibwa buli masomero bwe lunaava okuva buli masomero n'okubanga baluyimba baluleete mu paliamenti baluteeseeko era nalwo luyisibwe lubeere nti nalwo luyimbibwa ku mikolo egy'enjawulo okuba nti Yoseri ne famire ye batenderezebwa batya. Ngayo mulya nti omugenzi Queen Elizabeth bwe yalina oluyimba olugamba nti God save Queen Elizabeth ne Yoseri yataddewo akabinja kagenda omuyimbira oluyimba olugamba nti God save Museveni and his family n'ebirala lyrics zinaabeeramu oba binaawandikibwamu. Oluyimba luno Yoseri agenda luteekamu ssente okuba nti luyiyizibwa era lutandika okutambuzibwa mu masomero nga luwaana ye nti Katonda awangaaze era Katonda awangaze Museveni ne family ye. Nga manyi oluyimba olyo lwa Queen baali bamuyimbira nti God save the Queen kati Museveni yagala God save Museveni and his family. Oluyimba olwo lugenda teekebwamu ensimbi nnyingi lutandika okuyimbirwa ku masomero era bamalodimba mu masomero lutandike okuba nti lusembezebwa luteebwe ne mu parliament luyisibwe lubenga luyimbibwa ne ku mikolo emikulu mu ggwanga. Ye mukulu atule wali yakajjale ng'amanyi nti bamukola ki bamusuusuuta era buli muntu amuyisaamu ekitiibwa nti Katonda akume Museveni ne family ye.
abantu abali mu nteekateeka zino wammanga mwe muli Janet Kembabazi ye kennyini Yoseri Saba Siwufu Ronald Masitoni mugenda kubeeramu Joseph Mayanja mugumanyinga kamiliyoni bagenda kuba kuŋŋaanyizibwa era n'okubanga bateekebwa eyeyita Sabavulu Balamu Barugahale mujjukire nti bano oluyimba luno luyinza ofuluma essaawa yonna bwe muluwulirako temugamba nti saabagamba naye bye mbagambye byonna mbirindirire okujja nga balugye oba tebakitadde mu nkola oluyimba lugenda kujja mbaddire mu bulungi nnyo muwulire abali e Bungereza nga muwulira bulijjo nti waliwo oluyimba lwe bayita God Save the Queen Butone Museveni yasazeewo bamuyize oluyimba luno batandika odde okuba ku masomero kubanga yali ayagala kujjawo oluyimba lw'eggwanga azzeewo kino kyennyini kyenjogerako n'ekigaana kati ayagala bamuyize oluyimba ye nga ye luwaanayo ne famire ye okusaba Katonda amukuŋŋaanye oba amukingirize awangaale abagenda okubeera mu nteekateeka zino mwe muli Janet Kembabazi nannyini Njovu Enterprises mwe muli Yoseti Mahabiro Tabasura Mutana Wakali Sente Temzeze Sanga Bisibe mulimu Mukulu Ronald Masitoni kumuyita Ronald Mayinja mulimu Joseph Mayanja kumuyita Kamiliyoni wepo oliyita Savulu Balamu yagenda okuba mutesiteso omukulu okuba nti batambuza oluyimba luno so esana mulange ekintu ekizze temwewuunya kubanga batebagala kuva mu buyinza bo batebagala okuba nti bakola ebintu ebyo tugenze maaso Mungeri yemu ngazizeeko ewaffe ku butaka mwali mu Bulange Mmengo wasanya kalo kyali sipa mayiga ne bayaye banna abali Mmengo olw'okuba nti mwalina enteekateeka esiruwaza buli muntu yenna ali mu Buganda naye abantu batandise okubabuuka butyo waliwo abataka abifudde kagubiiru nga bo baganya okukkiriziganya n'endowooza n'enteesayo mu bintu by'enjawulo wasazeewo obanaabire mu maaso tujjukire nti abataka bano badde batuuza enkiiko mu byererezi oba mu nnyumba z'Obwakabaka era ng'enkiiko zaabwe zibadde zituula mu lubiri lw'Emmengo mayiga butyo bw'abantu bano baganya okukkiriziganya naye mu bintu byakola wasanya yasazeewo abataka bano bagobeddwa obutaddamu kutuuza enkiiko zaabwe mu lubiri lwa Kabaka olw'Emmengo era butyo bagobeddwa n'olukiiko lwali lulina okutuulayo terwatuuziddwayo era abataka bano mwadde omuyadde yafunye ekifo gye bagenza okutuuza olukiiko mu bitundu by'e Munyonyo oluvannyuma nti bagobeddwa Charles Peter Mayiga era yabawadde nsale nabaga tebaddamu kudda mu lubiri nakuteesezaamu bintu ebyo olw'ensonga nti je takolagana abantu bamujemera mukitegedde bulungi nnyo ensonga zino nno zonna nga bwe ziri nti olwagobya abataka bano Peter Mayiga ono yabadde mukambwe nnyo nga tasalekako musale olw'ensonga nti kyawakatako ennaku zino kifa mufi mu kkowe lyerimu omwami ono ali ku pressure y'amaanyi nnyo emutudde ku mutwe mu maaso mu nsigo mu bigere weppo n'amaaso omutu akaala ng'ente erinnya loole mwatuukidde n'okugamba nti bw'aba waakunnyuka bwa Katikkiro ye omuntu gw'ayagala bamusikize bayinza musikiza Kiwalabe Male kati mu Luganda olutuufu tosobola kubuuka byokoola ate ne weetikka emmandwa tosobola kubuuka byokoola ate ne weetikka emmandwa kubanga tulina n'engombe egamba nti sisobola kwetikka mmandwa na mugugu kubanga sijja bisobola kati obanga ogaa nti gwe okunnyuka obwa Katikkiro ate balina kukuleetera Kiwalabe Male kwe kubuuka ebyokoola ate ne weetikka emmandwa Kiwalabe Male mmandwa etasobola kubeera wadde mu Bulange ewiiki n'emu nga ye Katikkiro olw'ensonga nti bano tebonoonye Buganda basula mperere so Kiwalabe Male gwe baagala okusikiza olw'ensonga nti yakimanyi tessa yonna baamufuumuula dda naye ekyo sigenda kirwako ebikolwa byonna ebikolwa mu Buganda essaawa zino byonna mukimanye nti bifu era njala bategeeza mwenna Babaganda abali mu kutabaala mu bitundu ebyo njala bategeeza nti gye mugenda okutabaalira bajjajjammwe emisambwa n'emizimu empewo n'abalongo baasenguka dda beekweka dda tebayo omuntu yenna addamu balimba nti gye mugenda waliyo empewo ze munoonya zaasenguka dda zaagenda nkiddamu
zasenka zagenda yensonga lwaki nti abafere befuddemo mu kufera n'okujjawo Obuganda nga batandise n'obbaga mugenda okulya mu kitagenda okutegeera. Waliwo njagala ya Mutaji ngiro musajja yita Kabona Jumba malo musomesa mu lesson yale namwe njagala mulize bulungi nje biga bino byayogera mulyoka mutegeere. Abali ku lusozi Walusi n'ensozi endala zonna empewo ze mugenda okusaba jjajja bwe mugenda okuwongerera baavaayo dda tebaliyo tabalya ssente. Nkiddamu abali ku lusozi Walusi abagenda okukolera emikolo buto temuyinago mugenda kusangayo n'omu kubanga abataka baayo bonna abakola ku nsonga ez'abatuufu omuli emisambwa emizimu ne lubaale gyasenguka dda tegiriyo. Mpewo za Buganda zadduka dda zeekwese zitandise kulwana mpewo zitandise kulwana mu kimpowooze olw'ensonga nti zimma kye zigenda okukola. Njagala muwulirize obubaka buno bulungi nnyo mulyoke mutegeere ki kye tuyita abafere abali mu Buganda ne mu Uganda wano lwali mugenda okutegeera. Njagala muwulirize voice note zino bulungi nnyo. Mukulu eyayita Kabona Jumba omusajja omulundi omunyi w'emmindi gy'afuuwa nayambala ebyambalo nalowooza okutiisatiisa abantu olina ky'olina. Njala tegeeza Abaganda n'Obuganda omukulu no Kabona Jumba taliko wadde lubaale wadde omumpi bwe pone mukazi we oli kulannama. Balina abaana be bateeka mu masabo gaabwe oba mu masabiro gaabwe abakola emirimu egyo bo nga bo baafuuka babulooka kuba tebalina kye balina ku mutwe. Njagala muwulirize bulungi nnyo ebyo byayogera mugenda tegeera nti abafere Obuganda bwatwalibwa dda. Kabona Jumba talinaako wadde empewo n'egi kaabeere lubaale. Kulannama talinaako wadde empewo egi. Kyekimu ne muganda waabwe oli obayita Mama Fiina mundi Mama Fiina talinaako. Njagala muwulirize bulungi bannaddiini muwulirize obufere obutuusa ate mu Bwakabaka bwa Buganda mu mpewo za Buganda muwulirize bulungi nnyo ebintu bino. Njagala mugenda kuvaano nga mutegedde nti Obuganda babuwambe wakali mu kibira. Muwulirize bulungi nnyo abasajja bana bafere aboononya ate n'empewo zaffe batandise zoono zefereramu. Muwulirize bulungi. Onkiddamu nga ntandika voice note eno. Obuwangwa bwa Buganda si ddiini. Obuwangwa obulombolombo n'ennono bwa Buganda si ddiini. Eddiini ya Katonda yekka. Naye bano abasajja baddidde ate obuwangwa waffe obw'ennono babufudde eddiini. Bwe basabira n'ekimu eky'ekkumi. Empewo tezisaba kimu kya kkumi. Empewo zitera kusaba ddiiro, zitera kusaba kikuba nsiko. Kati bw'owulira nga batandise okusaba ekimu eky'ekkumi mu mpewo manya nti ekiri e Buganda kisa kitokota si kisaane. Mumpulirize bulungi nnyo. Ono Kabona Jumba eyayita omusajja Omuganda mbw ate kati ye president w'Abasabaganda ono musajja mulundi atalina nsibuko ne mukazi we kulana mu bipondo by'Amafiina. Muwulize bulungi nnyo mugenda kutya. Munjukira bagamba Amafiina nti mufere atunda ssere ne doodo n'abaloza bwawaddagala n'abaguza n'emikisa ng'agibawaddemu mirundi ebiri ogutambula empola n'ogudduka sibasima supersonic n'emirala egiri awo agibaguza miliyoni 3 ne ku miliyoni 5. Muwulize bulungi nnyo buli omu ogenda kutya. Muwulize bulungi nnyo ole Kabona Jumba. Bw'ofuna emitwalo gy'esatu jjako 3 ziweereze mu nzikiriza. Bw'ofuna emitwalo gy'ataano jjako emitwalo 5 giweereze mu nzikiriza. Ne bwe ziba zaggula ki zijjeeko. Ekyo kimu kya 10 tikirina genda eri mu ssaboli kuzimbira lubaale. No, tikirina gendera ziri 5 gwe kujja oba mmeka z'onoozimbira mu lubaale. 5 gino gigenda wa mutonzi eyakuwa emmandwa. Ate omutonzi we yakuwa lubaale ali mu nzikiriza ya buwangwa na nnono gy'oli. Kati bw'ofuna miliyoni yokwata emitwalo 10 ne bw'ozifuna miliyoni leero n'oddamu n'ofuna miliyoni enkya gwe kwatako emitwalo 10 giwetonda namugereka ogenda kulaba bw'ogenda okufuna ssente. Eryo lyeddagala erigenda okubafuula abagagga. Bw'oba ogenda gula boda yo ya miliyoni 5 sooka okwateko emitwalo 5 kimu kya 10 okiweereze mu nzikiriza. Gamba Ssaabakabona ssente ezo zentedde ku ssimu yo ssente za nzikiriza kye kimu kyange eky'ekkumi kyempaddeyo ku Bwakatonda. Sewamala agamba muyige okuddamu okuwaayo kimu kya 10
muddemu yige okuddamu okuwaayo kimu kya 10 si kya lubaale kimu kya 10 kya Tonda Namugereka kyekigenda omuzimbira ennyumba ze kyekigenda omuzimbira obuweereza bwe mu budde buno gwe weereza ku ssimu ya Ssaabakabona bwe kiba kimu kya 10 tukyanjule wasse wamala tumunnyonnyole ebyo bye weetaaga kubanga onoogenda okitoola n'ebyetaago byo oba wabitaddeko dda bw'oba kasokeho Tonda alyogu mu bulombolombo nene n'obwabuwanga wa Buganda Tonda alyogu alitanda nze wensibuka gye banzala gye bampunzika kati Uganda oyina Tonda owo gye bagenda ne babikka Uganda ekimu eky'ekkumi ekigenda okuvaamu ogenda okuzimba ki waggulu w'abano bonna betwogera waliyo Katonda Ddunda Namugereka waggulu kati gobaganda oyina Tonda owo ne Museveni otufuze bubi n'otuleeta n'abafere mu buwangwa n'ennono batandika okufereramu Tonda alyogu alitanda ewasibuka jjajjaffe Nambi n'ekintu kati goba ogamba nti olinayo Tonda omulala ng'aliwo nyenze mu maaso oba olina miliyoni zo 10 nga gw'owulira ozirina kwatako emiliyoni emu gireete nga kimu kya 10 tugiweeyo wa Ssewamala ogenda kulaba Ssewamala bwakusumulula bw'oba olina emitwalo gyo 10 gwejjako omutwalo gumu bw'oba mu bizinensi yo ng'oba olina bizinensi ya bukadde 5 ojjako emitwalo 5 bw'oba olina bizinensi ya bukadde 2 jjako obukadde 2 buweeyo eryo ndikuwanga eddagala ekyo si kibagambangako ku mukutu guno nkibawanga eddagala bw'oba olina emitwalo gya 2 jjako emitwalo 2 giteeke ku ssimu ya Ssaabakabona ogaye nti ekyo kye kimu ki 10 kyempaddeyo ku ssente zino ze nnina okiraba olabe kiki ekigenda okuvaamu muyige okuwaayo naye nga muweerayo mitendera egyo gye mulina kubanga teri Ssaabakabona agenda kujjawo oli agaye nti bizinensi yo ya miliyoni 5 teri agenda kujja kugaye nti emmotoka yeeyo gye wagula naye tiwagiweerawo kimu kya 10 kati emmotoka yeeyo egenda kuggwaawo emmotoka ye ejja kusaanawo kubanga tiwagiwa Tonda Namugereka kuteera mayembe ge gagikuume nti naye omutegedde okussaawo ennyumba ye oba okussaawo ebintu bye byebikola wabula gw'okanya kutambula nga timuwaayo nze ebyo byonna byolaba mpaayo kimu kya 10 ku bintu ebyange Tonda Namugereka byampa kati mpaayo kimu kya 10 ebyo byonna byolaba nkola byolaba ntambula mampaddeyo kimu kya 10 era nga bwolaba nti kati ku lw'omukaaga mbagaye nti waliwo ente gye tugenda okulya mu kirowooza nga twekulisa ebyo byonna bye tuzze tuyitamu olunaava mu kusinza ekijjulo saa 10 kijja kuba kiwedde kya Ssewamala si kya lubaale si kya kusamira kya Ssewamala kakati mba mpaddeyo kimu kya 10 abakkiriza mujje muliyeko kati bw'oba olina ennaanaasi jangu nayo bw'oba olina wotameroni jangu nayo oba olina ekikajjo jangu nakyo mu kusinza okw'omukirowooza kubanga waliwo ekijjulo kya Ssewamala bw'oba olina ekikoyi kya kumubikka jangu nakyo bw'oba olina olugoye lwa kumuteekako jangu nalwo jangu tukwanjule wa Ssewamala bw'oba toyanjulwangayo gw'alina obusobozi asobola okujja kwata ku lw'omukaaga tulinawo ekijjulo jangu oba oyagala kumubikkako jangu omubikke jangu oyongere omunnyonnyola ebizibu byo kubanga lyessinzize lirimu Ssewamala owa Katonda obw'okusinza bassebo ne bannyabo gwe jangu funa wotameroni funa menvu funa ekibala kyoyagala okubaza funa sukaali gula sukaali oba nsawo ya sukaali sukaali obuleete tugabuleko bwana bukawuka obwo bwani olabe kiki ekigenda okuddirabo kubanga twagala abantu baffe mubeere bagagga twagala abantu baffe mubeere nga muyina ssente twagala abantu baffe mubeere nga muyina bulungi ekitundu ekyokuwaayo kino kiyige ekitundu ekya kimu kya 10 Kabona Malema nga waguze ebyo nange ebyuma bino nabiguze miliyoni zange 5 kati kwata miliyoni 5 oziweeyo ku kimu kya 10 ogambe nti Ssewamala kino kimu kya 10 kiweereddwayo olw'ebyuma bino ogenda kulaba ebyuma ebyo nga bivaamu obukadde 10
kwate emmotoka yo bawagigula obukadde 3 kwate obukadde 3 obuweeyo timweryaza amaanya ekyo kyekimu kya 10 mukisomesa abantu jjajja yakyogerako ne bwoba tonda namugereka yakyogerako sewamala yakyogerako era mwenna mukimanyi bulungi nti kyayogerwako siwe waawo mukimanyi bulungi nnyo nti ekimu eky'ekkumi ekyo kyayogerwako bajjajja b'abaana mwenna bakabona bannabona abakkiriza muyige okutoola kye bayita kimu kya 10 ekiweebwayo sizini ez'eki gwe kabona jumba musajja gw'omulundi bwanywa emmindi n'ekuziba emimiro gwe nolowooza okwogera ng'ejjembe nambaga kyekigenda otiisa abasajja n'abakazi abaganda abanoonya ensibuko yaabwe otandika okufeera abantu mbwe ekimu eky'ekkumi ebya kayisaali bya kayisaali n'ebya katonda bya katonda bw'onootandika ate okubbira mu bya kayisaali ng'oleeta ebintu by'ekisiru tumanyi gye babikka wali ewantu awa ewa nnambi n'ekintu gw'okujja ng'agula amayembe go gw'ogamba nti gw'osamiriramu gw'oyagala oteekerawo buli kimu ky'oyagala okwetoola eggwanga mukulu weegendereze nnyo mulekerawo okwonoona ebintu by'abantu muve ku buwanga bwa Buganda gavumenti ng'ekyuse gye bujja katono ngenda kukwata nkutwale mu kibangiriza ky'City Square oba mu Lubiri Emmengo ng'oli bwogu nkuyambe nkuwa olubugo n'effumu nkugambe yita lubaalewo wamugoosamirira oba empewo yonna giyite ejje kutule ku mutwe nkulayirira nkuwe njana kuyamba abakutereko n'abakubi b'embuutu okuyambako ziita okwanguwa naye singa wayita eddakiika 10 oba 5 nga toyinaako wadde empewo ya kamyu ekulinnyeeko gwoba ogenze ne munno mu abantu abasatu oyo mama Fiina simanyi eyiyita Silvia Namutebi Kulannama Kabona Jumba mwena kyemutinkula kyemutajja kusobola mulekerawo obufere empooza Buganda azaasenguka zaddayo teziriiyo gye muli yonna gye mugenda okuferera abantu teziriiyo museba mala mumpoza mama nze nimwe basajja mmwe kugamba mwana abe ensonyi nga mukama mwe Museveni musazewo n'ensonyi muzinaabire ddala ne mumpe mulimbiremu nkukwasa effumu nenkwambaza olubugo nempita bakuba embuutu mu ddakiika 5 bw'oba tolinyiddwako wadde omuzimu gwa kamyo mutoba tolina kamale voice note zina bizina sizini ez'ekigali sizini ez'amakula basaba ne banyabo sizini ez'amakula siwe waawo basaba ne banyabo sizini ez'ekigali basaba ne banyabo sizini ez'ekirabo kyowaayo ng'ozza okusinza size zino z'otambulamu kiri kimu kya 10 kikuuma maaliyo kikuuma baana bo kikuuma mayumba go ekyo kimu kya 10 mu kitegeere kikubeerako gwe buli wezitoola n'ofuna n'oga nti yajja obukadde buno 10 nabufunyi gwe tolyaza amaanya kwata kakakadde kamu kaweeyo ku lwasse wamala kakole emirimu gye kubanga tokyayinza kubuuza ate jajja kakola mirimu ki kubanga emirimu ogimanyi bulungi tugikola ogiraba mu buweereza obwo toga nti ate nasonze kakati weerayo okwemaaliyo kubanga basebo ne banyo bino bintu byakugezesa gezesaako bino bintu byakukola ki byakugezesa gezesaako muwulidde bulungi bino bintu byakukola ki byakugezesa gezesaako ng'osituka omukazi omukulu mulina ebizibu famire mu byampewo ng'ogenda woono bino bintu byakugezesa kola ki gezesaako mwewuliriddeko n'amaaso gammwe n'amatu gammwe nkiddamu mwenna bannayuganda bali ku mpewo kuno obukuumi obusooka buva wa Katonda ffena gwe tutamanyi kale ba mukazi omusajja
Obukuumi obwokubiri bubonga gwo omuntu kubera security conscious. Obukuumi bwokusatu bwebe empewo zonna ez'abantu bo abakusookayo gy'otamanyi gye baalaga ze tuyite empewo z'abajjajjaffe oba kitaffe ze zirina okukuuma so si byokoola so si buyayi bwa bano tebakulya ssente tebaddamu kubuzaabuza bwe simanyi leeta akasawo n'ekirala ono obufere bwonna bwaleese wano kye tuyita ekijjulo ng'ogenda okugabula kubakutumira ebintu okusinziira kwani abakutumye na bubaka ki bw'abaafunye okuleeta naye agaleeta ensawo ya sukaali leeta watermelon leeta amenvu leeta ebikajjo era gwe bakuli otwa tunaabyongerako ku Sande mukama bankomera takuumira mpeera nze ngenze kunzikangalabi yange mutegedde abantu abasatu mbagambye yeyita Mama Fiina mufere mbagambye kabona jumba muwuliddeko bulungi nnyo n'ekimu eky'ekkumi byatandise mutegedde mukazi w'okulannama ne mbategeeza mwenna bali ku lusozi walusi abalina empewo za Buganda akamwekye muve ku zino enkwezenge zino mpuuna malungu muziveeko buli omuddayo ku buwanga wali ku nsibukoyo muve kuba n'abayaaye ekyokukola mukimanyi empewo tezikulemberwa muntu ate zino nyagwe zaagaddo zitulako muwulidde bulungi nnyo gwaganti akulembera empewo yaani alina nsibuko ki mumugamba atambule ng'Omuganda gamba Mama Fiina atambule ng'Omuganda nga teyesibye ku musajja oli mukalazi si kitaawe gamba Kabona Jumba atambule ng'Omuganda akubula ekitaawe wali bannyina oba mama oba jjajjaawe gamba Kulannama akubula ekitaawe wali oba jjajjaawe abantu abasatu oyo Mama Fiina busibye mukando mugamba atambule ng'Omuganda bwatasibira wa mukalazi ate nga kitaawe si kitaawe manyi saagala nnyo okuleekaana abantu bano abafere bano mala okukwata mu byafaayo byange wano njakudde nabwe ku Sande kane bamalira budde n'olwekyo bane mukama bankomera takuumira mpeera tusenkane bulungi ng'omuntu yenna agenda okukola kosooka obuze Kabona Jumba atambule ng'Omuganda bw'ayogera bajjajja waagu bamuwunzika waali akulagule Kulannama ayogere jjajja akulagire ekijja waali bw'aba akiyina bakulagule oyo Mama Fiina sibira akulagire kitaawe waali ne jjajjaawe asooka ng'ajjeko mukalazi kuba mukalazi si kitaawe olyoka akulagule muve mu bintu by'ekisiru Obuganda busaanya omukalula maaso Museveni akosa zino enkwezengeza okusaanya buli kimu kye tulina mweraba. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewaffe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.